Olwaleero kkooti enkulu etuula mu kisaawe kya Gaba Community Church eyongedde okuwulira obujulizi bw'abantu ab'enjawulo abaali bakolaganyeko n'omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okutemula abaana 4 mu kifo omukuumirwa abaana Kigaba Early Childhood Development Center nga 2 omwezi guno. Omulamuzi Alice Kyomuhangi asoose kusomera kkooti alipoota y'omusawo w'ekkomera ly'e Luzira era nga alipoota eraze nti ebimu ku byaleetedde Okello okuba nga teyeewulira bulungi olunaku lw'eggulu kwe kuba nti okuva mu buto bwe azaatawanyizibwa obulwadde bwa nalubiri oba sickle cell ate ng'abadde takyakozesa ddagala libuweweeza okumala kati emyezi 2. They also established that he had not been taking his sickle cell medication for 2 months prior to his admission. They put him on sickle cell medication. The report says that he has greatly improved on treatment and he is in a stable state of health and mind. Oluvannyuma kkooti egenze maaso n'okuwuliriza abajulizi ab'enjawulo era nga mu bamu ku bawadde obujulizi olwaleero kuliko Hashimu Juma ng'ono akola ne kampuni epangisa emmotoka nga bano bapangisa Okello emmotoka amale naye ennaku 2 okuli olwanga lumu omwezi guno n'olwanga 2 lwagambibwa okuba nga lwe yatemula abaana. Hashimu Juma eyasabye kkooti bannamawulire baleme kumukwata bifaananyi ategeezezza omulamuzi nti Okello ono yasasula ensimbi ezikunukkiriza mu mitwalo 40 ezamusabibwa okupangisa emmotoka y'ekika kya Toyota RAV4 era n'emmotoka n'emuweebwa. Era okubeera nga bakebera omwami oyo abazzeeko okuwa obujulizi be babaze bapangisa Okello ennyumba mwabeera okuli Paul Mukasa ng'ono yapangisa Okello ennyumba mu kitundu ky'Ebbunga ekiri okumpi ne Gaba Okello gy'agambibwa okuba nti gye yatta abaana. Yajje waka he came at home n'agamba ayagala kupangisa ku nyumba and he said he wanted to rent a house. When was that? Lwalidde omwezi gwe-11. It was in November. Which year? Mwaka ki? 2025. N'agamba alinawo omwezi gumu naye mu wiiki emu oba 2 ajja kuba aleese balance. Wali wakayitawo wiiki emu n'aleeta. Then after 1 week he brought the money. Okusinziira ku Mukasa ennyumba y'Ebbunga Okello yagibeeramu wakati w'omwezi ogw'e11 omwaka oguwedde n'omwezi ogwokusatu omwaka guno. Is he still a tenant at your house? Era akyali mupangisa ku nnyumba zo? Nedda. No. When did he leave? Yavaayo ddi? Ogwokusatu awo wiiki ng'emu 2. Ono ategeezezza kkooti nti mu bbanga Okello lye yamala ku njuuzi yali mupangisa atalina buzibu bwonna era nga yali akolagana bulungi n'abapangisa abalala nga n'ekisinga obukulu Okello yalina omukwano mungi nnyo eri abaana. Mu kiseera ekyo yali nga omusibe ono nga asula oba nga apangisa ku nnyumba zo yali akwatagana atya n'abalirwana mu kitundu ekyo? Yali muntu mulungi nnyo. He was a very good person. What do you mean? Kikyotegeeza? Yali nga aveewo bulungi n'ababuuzaako abaana bato bawe bali awo n'abakwatakwatako ndiri n'agenda. Ku ntandikwa y'omwezi oguwedde Okello yasenguka ku nnyumba z'Ebbunga n'ayolekera ekyanja mu Nakawa ng'eno yapangisa ku nnyumba eziddukanyizibwa Joel Makai ng'ono naye alabiseeko mu kkooti n'awe obujulizi ku butya bwe yajja okupangisa Okello ennyumba. Yajja ne bloka omwezi ogwokusatu omwaka guno ng'ayagala okupangisa ennyumba. Bwe yatuuka ennyumba yagisangawo nga weeri n'abuuza ebisale by'ennyumba. Mbwa watali wadde okuvuganya Okello yasasula ensimbi akakadde kamu n'emitwalo 60 ezaamusabibwa okusobola okupangisa emyezi gy'ena egisooka ku nnyumba zino. Yali alina osasula miliyoni emu emitwalo 60. He was supposed to pay 1.6. Ku akawunti yasasulayo miliyoni emu emitwalo 5 then cash n'asasula emitwalo 10. Makai era ategeezezza kkooti nti Okello abadde mupangisa agondera buli kisaanyizo nga n'ekyokumwanjula eri ssentebe w'ekyalo teyakisimbira kuli wadde olunaku olumu. Wayitawo ennaku n'engendayo era nemusanga nga waali nemusaba okumutwala ku LC nga we nali mugambye. Yakkiriza n'engenda naye ku LC. Chairman twamusangayo tumweyanjulira era nimugamba ndeese omupangisa wange okumwanjula ku LC. Chairman namubuuza amanya ge namubuulira amanya ge. Chairman nampa obuwandiike nti maze okumwanjula ku LC. Oluvannyuma lw'okumwanjula eri ssentebe w'ekyalo
Makai yaddamu okulaba Okello nga poliisi emuleetedde ku mpingu okwaza w'abeera ku bigambibwa nti aliko abaana be yali asse. Poliisi nagisanga ku nyumba. Okello namusanga nga bamulinanga era bamusibye empingu. Bansaba okugulawo ennyumba. Bwe naagulawo ennyumba ne batandika okugikebera. Nga bamaze okukebera mu nyumba eyo balina kye baakusaba okukola. Bansaba okusayininga ku search certificate kwe bali bawandiisa ebintu bye baali batwala. Ojjukirako ku bintu bye bajja mu nnyumba ne batwala? Zijjukira laptops 2, zijjukira flash, zijjukira ebiso. Makai era wadde kkooti endagaano y'obupangisa gye yakola n'Okello kw'ossa ebbaluwa ya chairman kwe yamwanjulira era nga byonna byakweyambisibwa mu kkooti. My Lord, I apply to tender the tenants agreement, the LC introduction letter. Okuwulira omusango guno kwakuddamu olunaku olw'enkya era nga kkooti yakugenda mu maaso n'okuwuliriza obujulizi bw'abantu abalala naddala abo abaali bakolaganyeeko n'omuvunaanwa Christopher Okello Onyum. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.